Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ku ddagala lye bayita omulamula nti ng'ombuuza nti ebikoola by'omulamula babiteeka batya mu luwombo lw'omuko. Wambuuzizza nti ebikoola by'omulamula babiteeka batya mu luwombo lw'omuko. Ekisookera ddala oluwombo lw'omuko ekyamazima luteekeddwa okgendamu eddagala ery'enjawulo era n'ebikoola bino eby'omulamula bigendamu bulungi nnyo. Jjukira omulamula ogwo gulina amannya ag'enjawulo naye wano olina guyita mulamula bw'olina okuguyita. Kakati nyagadde tutandike otunuulire engeri gy'oteekamu ebikoola by'omulamula mu luwombo lw'omuko oba engeri gy'oteekamu eddagala mu luwombo lw'omuko. Njagala otunule bulungi olabe. Tutandike. Funa empombo, funa oluwombo lwaffe. Jjukira oluwombo olina osooka n'olukaliirako n'olwokyako nga bw'omukitegeera. Nze wadde nkozesezza lulagala nga si lwokyeko wadde njagadde just nkulage bulazi. Funa olulagala lwaffe oba oluwombo lwaffe nga bw'olabye. Bw'omala funa akalagala akalala okateeke munda mu luwombo bw'otyo. Olaba bikkula oluwombo bw'otyo, oteekeyo akalagala akalala bw'otyo. Weetegereze bulungi. Kitwale nti tuli ku luwombo kati awo. Teekayo akalagala akalala. Bw'omala leeta ebikoola byaffe eby'omulamula biibyo. Funa ebikoola nga butonotono, tofuna ganene nga nze bwe nfunye. Gwe funa obukoola nga butonotono bulungi. Bufuna bubiri kuba jjukira oluwombo luno balulyako babiri, omwami oyo n'oyo omukyala. Kati bw'omala bikkula olulagala olusooka obikkule ne kano akalagala k'otadde munda. Kati teekayo ebikoola ebyo. Olaba, teekayo ebikoola by'omulamula. Wano tulina duyita mulamula. Ekyo mukigenderere nnyo. Teekayo obukoola bubiri kuba oluwombo olwo luba lwa muko naye n'omukyala n'omuwala ono naye alyako. Mukitegeera? Bw'omala zaawo akalagala kaffe kw'otadde munda obikkeko ne kano. Olaba? Kati jjukira kungulu okwo kw'oteeka enkoko. Awo kiba kiwedde. Omwami oyo omuko aba tasobola kubiraba, obeera obikwese wansi so ng'ate eddagala nnyo liyamba nnyo. Ekyamazima omwami buli wajja ewaka wammwe kikulu nnyo mubeere muba mufunye chance emuwa eddagala eryo eriyamba abeere nga yeefunza muwala wammwe, kwegamba abeere nga gw'ayagala. N'oba afunye abakazi abalala naye asinge kwagala oyo amulabe nga mukyala. Omukyala oyo agezeeko ensonga zonna ezibeera mu maka babeere nga bazigonjoola babiri. Omwami kyaba agenda okukola nga alina kwebuuza ku mukyala nti mami tukoze tutya, mukwano tukoze tutya kino, njagala ggula kino, njagala ggula kiri, nga bateesa bonna, nga bonna balamuzi, ng'omwami tajja kwefuula mulamuzi yekka mu maka ago wabula nga balamulira wamu ensonga z'omu maka. Kati nno by'ebikoola ebyo eby'omulamula obeera oteekeddwa obbiteeka wansi w'oluwombo, oluwombo lwa muko. Ndowooza mukirabye bulungi. Bw'obeera obiteekayo gwe ssenga gw'alina okukola ekintu ekyo, naddala gwe ssenga mukitegeera ndowooza gw'olina okukola ekintu ekyo kuba oyo aba muwala wo aba aleese omusajja ewaka. Kati olina ofuba okulaba ng'omwana wo oyo omukolera ebyo ebirungi ebigenda okumuyamba abeere ng'anywerera mu bufumbo. Ensonga zonna ez'omu maka babeere nga bazimala babiri. Ebigambo ebyo ebyogerwa ng'otegeka oluwombo luno tubireke, tetujja kubyogerera wano, si kirungi. Ebigambo bino oba ekikolwa kino eky'okutegeka oluwombo lw'omuko tekikolebwa mu lwatu. Si buli muntu nti asaanye okuwulira ebigambo ebyo. N'olwekyo kasita ekyo mukiyize mukirabye. Singa obeera ozze ku WhatsApp mbeera nja bikugamba tekirina buzibu, naddala ggwe ssenga kikulu nnyo omanye ebigambo ebyo oba omanye enkola gy'olina okukolamu ekintu ekyo. Oluwombo lugendamu eddagala ery'enjawulo lyonna naye eddagala eryo liba liyamba okusinga mwana omuwala oyo. Omwami oyo abeere ng'amwagala, babeere nga baagalana. Omwami amanye nti ono mukyala wange, ate n'omukyala naye abeere mukalu mu maka ago. Mukitegeera? Kati n'olwekyo buli woofuna chansi omwami ono agamba nti ntwala onnyanjula ewammwe, kikulu nnyo ssenga oyo akufeeko ggwe omwana omuwala. Kimanye nti mu eyo wiiki gy'obeera ogenderamu w'oyo omusajja mu butongole obeera oteekeddwa okunaaba ku ddagala.
bye bimu ebikolebwa ssenga oyo ng'akusiibula. Alina okutegekera ebintu eby'enjawulo. Kati mu bintu ebyo aba alina okukunaaza ekyogo ekisembayo, alina okukola empombo, oluwombo lw'omuko nga kituufu luwombo nga lutuukiridde, alina okusibirira ebyo eby'enjawulo, nkumbi, butiiti, ebintu eby'enjawulo ebikuyamba kwegamba ye alina kukolera ebyo ebikuyamba okunywerera mu bufumbo, ebikuyamba okubeera nga weefunza omusajja oyo, ebikuyamba okubeera nga omusajja ajja kumanya nti mu maka gange naleeta omukazi mwali. Mukitegeddemu abakyala nammwe bassenga, ensonga eyo nkulu nnyo mubeere nga mugitegeera. Bwe kityo bwe kiri gwe yambuuzizza bwe batyo bwe bakola ng'oyagala okuteeka ebikoola by'omulamulo. Omulamulo ogwo gulina amannya ag'enjawulo naye wano tukozesa erinnya eryo limu, omulamula. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.